twamuganye Semaganda twamuganye Semaganda twamuganye Semaganda twamuganye Semaganda tasanye Tupola higher power AUP everywhere one so get to the go and see abere kansala Lubaga newa ne waffe ajenga agomba ewabwe natubire banga kuba simu tagikwata agenda tuyamba ki tewali kuba simu n'obwoba ate mukonstituency Muganda watu wachibala John Bosco Semaganda chichama yuko John Bosco wachi mukusimikira Mungu ataina bulimi bwa bana wachi mukusimikira Semaganda twakugoje tetumwaga twamuganye ekinya wunyisiza neno bagambe mufungo ali kishuga manyi twamuganye singa banagana tugenda kujja ng'ekitulese kweyambula tugenda kweyambula eri ku kitebe kyaffe tulaga obunyiivu bwaffe tubakakase tugenda kweyambula ne batugamba basooke tulindewo olw'okwagala ekibiina kyaffe ate tugenda genda wa pulezidenti Magere twagala genda waka bwe tugenda ku kitebe wali abaagala okutugaana Semaganda aguze abantu abakanyama batulumbe batukubireyo naye tugenda kufaafagana saawa yakweyambula batulwanire omuntu bwetwogerako obutakkaanya bwe twamukolako depetitioni ebulagako obutakkaanya bwaffe tusaba NUP yaffe twagala ennyo olw'okuba amaanyi g'abantu tumanye egenda tuwuliriza era bweba tetuwuliriza tujja kusaba abantu bannoofimusiro beerolere kandidate gwe baagalanga mwebali nnyo mwebalire ddala naye nga manyi ekibijja kukibuga abakulembeze b'ebyalo abakulembeze ab'oku gavumenti tetugenda kutta mabega wa kandidati batuweereddwa EMC era tusaba ensonga z'obusirego zituweemu zirowoozebweko tetukuleero okusodi yonna gabira abalala bagamba tujja independent sibatugenda wagereraaleero tetulowooza tutalina kontenti mu petitioni yaffe eyetava kumulamu sigale tunalinyeemu abantu abali wano abasinga obungi bafulakula y'amanzi ku kigo kya National Unity Platform tebagenda kudda mabega wa kandidati yaweerezebwa mu konstituensi ya Butondoza Semaganda twakoze tutya twakasajja boozi kirungi Semaganda twakoze tutya Nze mulongo babiri bakiri tawuni kanso omukulembeze w'abakyala kwerusiwa omukulembeze w'abakyala Busiro North nze nsaba ku kitebe kuba be batuleetedde Semaganda twamugaanirawo olubereberye yajja n'atuggyako obukulembeze bwaffe ng'aba Busiro North abakungu ne tugenda ne tubulwanirira ne tubufuna ne tubumugyako tusaba ab'oku kitebe Semaganda gwe mwakuwadde tetumwagala twamubodde era njagala okujjukiza bulungi nnyo bakaba bafaga ku kitebe nti akalulu kawangulwa muli bumu bwe muba temuli bumu akalulu tekasobola kuwangula akalulu kaliko okuŋŋanya DL4 Busiro North constituency akalulu kaliko kanoonya ffe tunoonya akalulu bwe tubanga tumuganye agenda
geto ndanga bega ina mfukamidde gano mabega mukulu tegafukamidwa bwereere tufukamidde ffe tuli bakyala mu busiro omukyala bwakuba endulu omuntu yakwatibwa tubasaba okukitebe mutuyambe buyambi mukyuse Ssemaganda mutuyambe buyambi tulina abakulembeze ba busiro noosa abaana abafa abazaalibwa wano tulina munoonyereza tulina Kabulu tulina ababusiro tulina Bisalangeke tulina Suubugakko tulina Kasiita tulina Sadamaani abo baana bakuba tubeegayiridde Ssemaganda mumuzzeeyo mulonde mubafa ababusiro nnoosi mumulonde omubaka tubeegayiridde basoma balina masitazi diguli mutuyambe buyambi ebyo byonna Chairman Nyanzi yalikuleetedde ye yakuleetera Ssemaganda Omusajja mukulu wa myaka 70 bannange bannabusiro mwenda ne Katonda Mwami Nyanzi Musiro tushazeewo Mwami Ssemaganda mutwale mu constituency yo akusasulenga omusaala Twamaliriza okulonda president omusajja omukulu ow'enkofiira nakyemalira n'akwata mu kalulu kaffe twanakuwala nnyo era twekubagiza ne tunoonya ekyokukola ne kibula ne tugamba Mungu tusaasire MP waffe bwe twalonda akaseera akalangirirwe era Mungu n'atusaasira Nsubugakko n'akola ki n'alangirirwa kyayisa bubi nnyo bakadazi ba NRM mu Busiro North constituency ne bafulaga beyalaza abali ku tiketi y'NRM abamu tiketi ne bazisuulawo kyatuwa omwaganya munene nnyo okulaba nga councils ze tulina mu Busiro North omukaaga tulina kati ku bakansala abali ku local councils agamaanyi gava mu bantu okulaba nga at least ku bifo byonna bye tubadde tuvuganya tulinako ekifo ekinene kye tututte kyali kyabwa MP twagala kusaba ku mulundi guno nga bwe tugenda okubeera ne pulezidenti nga ye Kyagulanyi Ssentamu tetwagala kutabiikiriza kalanda yonna mu buwanguzi bwa pulezidenti tetwagala muweereza ambasada ng'ate wa muvumenti twagala tumuweereza ambasada nga naye waki wa manvuuli bwe banaatukubira kandideti ali ku manvuuli musaasire buli alina tiketi ya NUP gwe wenna atudde wano gamba ku kansalawo oba mmeeya wo bakiyamaani wo nti zikusanze Ssemaganda awangulwe olabe ekiddako mu kalulu ka local government NUP EMC mututaase muteekewo review ku tiketi ya National Unity Platform mu Busiro North waliwo we bataalabye buki bulungi era abimu ku bye tusaba tufunewo open assessment gye baakoze okusookera ddala batubuulire nti Mwami Ssemaganda ku gulawundi bwe twagenze Masuuliita yasikowalize bw'ati bwe twagenze Kakiri yasikowalize bw'ati ne Namayumba yasikowalize bw'ati batugamba nti makisaana ziri ku kiki naye ezimu ku nsonga ze bakubuuza what is your contribution to the party baba bategeeza ku national level oba mu kitundu mwokola ki mwobeera zinaliyowoozezza nti contribution yange esinga yalibadde mu kitundu mwekola ki weebeera Mwami Ssemaganda bwe twali mu kalulu k'abavubuka yali ludda wa mu 2021 nga tulina constituency eno mu Bulumi yali ludda wa lwaki sibagaliza omukisa gwa tuziruzinge tunagenda mu byafaayo nti Jjuuko Uzairu yawangulwa e Masuuliita Santos yawangulwa e Namayumba kubanga yali alumirirwa ekitundu kye njagala nange ngende mu byafaayo bwe kibanga okulwanyisa Ssemaganda z'emu ku nsonga enviirako okugwa njagala mbwe kubanga nja kuswala nnyo nga Ssemaganda atali wa kitundu kino nga ye mukulembeze nga nze nkulembeddemu okubeera nga ndeeta embeereri basaba ne bannyabo Busiro North buli omu azadde abaana buli woozaala omwana omwagaliza kirungi okubeera omubaka wa
Parliament obuyigiriza obwesookerako bwa senior 6 njagala okubuuza bakandidati baffe ababadde abava mu Noosi Busiro tewabadde wayeekanakana n'obuyigiriza bwa senior 6 obulumi bungi bwe tukola ki bwe tulina naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyawo nti olunaku lwe nasooka okusinkana Ssemaganda yajja basuuliita nga simumanyi namumanyi naye bwe yajja yagamba mbu aleese basale oluvannyuma lw'okweta basale nze kennyini namubuuza ekibuuzo ne mugamba ssebo mpulidde ogamba oleese basale naye ogenda kwesimbawo singa tooyitemu abaana bona bawadde basale bagenda kubeera batya yanziramu kigambo kya Luganda n'aŋŋamba akuwagoowa mwebale nnyo okubeera nga kubanga waliwo mu meeting kitegeeza ki bassebo ne bannyawo nti omwami oyo yajja tulimba ne mu basale tusobole okumuwa ekifo ekiki ekifo ekinene njagala okubasaba bassebo ne bannyawo nti mwami Ssemaganda n'owa gavumenti eyo terina kapasite esobola kubeera ng'erabirira mwana gw'ozadde mu Noosi Busiro wokka muteekwa okuba nga tulinamu abaana bali mu mitwalo 4 n'okukola ki n'okusoba agenda balabirira atya bwebanga yensonga bannaffe bali abasigaddeyo abatawera na 5-6 abamuwagira njagala okubasaba bassebo ne bannyawo mu lutalo luno lwe tulimu tulina ffenna kuyimirira ku nsonga etya emu tulina okulemerako ate saagala kuwulira avaayo okugamba nti oba bakama baffe kamera kyalisengamu nga nze kansala akiikirira akakiisa bukawunde ku Eastern District era nga nze fulaga beera wa National Unity Platform okubeera ssentebe w'akakiisa bukawunde bassebo ne bannyawo Bannabusiro nsooka okukira n'okwebaza kubanga kino bassebo ne bannyawo kye tuliko tulina okuba nga twerwanako nze ennaku zino mu kitundu kyange nzirayo kiro ng'ensonga lwaki nzirayo kiro bannaffe bano abali tuli wansi aba NUP batukuuma biki bye batwalakole tebasubirako abalonzi Ssemaganda okubeera member of parliament mu Busiro constituency aba NRM bo basakira busekezi bagamba kyakoze eki kyawedde dda naye nga lwaki tuluka ku ekyo ku constituency yaffe ya Busiro constituency giwagala ennyo yalumulwa bassebo ne bannyawo kiki kyomulaba bassebo ne bannyawo bafulaga bbiri 995 bagamba nedda tebagenda genda Ssemaganda olwali bassebo ne bannyawo bassebo ne structures NUP Busiro constituency 95% ziri mabega petition eri yatwalibwa ennaku z'omwezi Galumwa bassebo ne bannyawo bassebo ne bannyawo mu ssaawa 2 tubadde tumaze okuŋŋanya emikono 6 egyagobadde petition eri y'Abannabusiro nga bagamba Ssemaganda apaana akombe Busiro constituency yakoze eki yamugande bassebo ne bannyawo Bannabusiro bategeeza petition yaabwe yatuuse era n'emikono gyabwe giri mu mbeera nnungi era bassebo ne bannyawo okutandika olunaku lw'enkya petition ya Busiro constituency egenda kubanga ekola ki ng'ewulirizibwa mwabadde ensonga 13 bassebo ne bannyawo ensonga lwaki Ssemaganda tebakkaanya na kubeera fulaga beera waabwe ng'ensonga gye twesibyeko Ssemaganda tetumuwoola kubanga si Munnabusiro si ye ensonga enkulu ne munoonyereza ebitundu bonna bagamba Ssemaganda nedda agende tebakola ki mukimanyi bulungi Ssemaganda nga gye batugamba ekitebe kye kyamusindika era ng'eya championing ensonga eno gulayogerako agamba chairman Nyanzi eyali chairman wa Kuga yamusindika okubeera member parliament wa Busiro constituency mukimanyi bulungi Ssemaganda azinga tabangula enkigo za constituency zonna zonna nga konsaba abayimba kubajja enankole bassebo ne bannyawo ensonga y'olupidwa abweramu eri bassebo ne bannyawo nsonga ki Ssemaganda zebadde yewaana era ng'agamba ekisebe ekiina nakigula dda ekyokulabirako bannamawulire njagala mugende mukola okunoonyereza waliwo mwannyinaze bamuyita Namulembe Ssemaganda kinyiri ye yeesoma mwannyina president Namulembe yamugulira emmotoka Harrier ya bbulaaka enamba eri UPM 555C ng'eyagigula okuva ku kansala wa Lubaga bamuyita Naggayi mugende mukola okunoonyereza Ssemaganda bye yabyoge yagiwa Namulembe mutane mugironyerezeeko ng'anoonya engeri gy'abeera connected n'eyo family abwena afuna fulaga y'Obusiro constituency ku Sunday Ssemaganda yabinyumya nnyininyini yagenda yewaana mawulire gadda
basibu ne bajja omupolo ku mulama kugenda kukola ki kubanga petition yaffe kati eri munaku 2 atulina ennaku 3 okuva leero ekisaba okubanga tutuuzeemu tuwadde member parliament omuki tugenda kubanga tugenda ku kitebe tutambule nga bannabusiyo tugende tukitebe oba kireetana kusonga kusatu tujja kusulawo paka nga twabyali pulezidenti basibo ne bannyabo ekirala ow'eruge yabadde atugamba naye tetuwulidde ati birala kitegeeza tujjagendako n'erugeeti mukyalire n'atulagewo waava tetugenda kukkiriza joogo nga Semaganda yajjanga esirwa joogoota ate akuba emmanja negangira tetutiragera bikola ki nakuganda ngisano sibayogedde ndifulaga balawa NUP Semaganda nga waba asigadde wakubalizinga fulaga beyala wange nzirange ngina wandikire electoral commission mbenga ndizayinira okubeera fulaga beyala NUP kukyasiza zino byebibalo bya Busiro North. Busiro North gye tuzanyirako eyina ebitundu bya NRM ebitundu 56 ku buli 100 ebisigaddewo bye byaffe. Bwe tuba tulina ebitundu 44 kitegeeza tulina kuba n'amaanyi g'awamu nga tuleeta kandidate akkirizibwa abantu bonna okusobola okuwangula NRM. Bwe tuba tetukoze ensonga eyo NRM begenda kukola ki? Kutuwangula. Mu byobukulembeze bonna kandidate abeera ne block of vote. Block of vote ke kalulu k'otandikirako ng'omuntu ye mukyalawo awaka n'abooluganda bo ne bassenga ne bakojja. Twagala okubuuza Ronald Semaganda block of vote gy'atandikirako mu constituency kwebyalinako ki? Olwaleero omwami Ronald Semaganda tetumuwola bwozinga Busiro North naye tumugamba akyalina ebirumira. Bwe tuba tukimanyi mu lwatu nti kanso ya Lubaga division yayina opposition 9 nga ba NUP ng'erina opposition ya 20 aba NRM baaliko 10 naye baamaliriza akalulu owa NRM abadde 10 akatuuze twekakasa tya Semaganda nga yalimu abo bakansala abatunda akalulu bataze kunda constituency. Abantu ng'abo tubamanyira ba agenti ba NRM kubanga ne ssente zaabulwa ku kanso ya Lubaga zaali zipandikibwa RCC nga ziva mu NRM. Tukakasa tyati olwaleero NRM si ye facilities omuntu ono okujja okuwamba constituency. Njagala bagamba ebigambo bino nti bino tuboogera nga bannabusiro olw'obulumi bwe tuyina bwe tuyiseemu okununula constituency eno. Bannabusiro twakafuna ku ssanyu lya myaka 5 emyaka 35 gibadde gya NRM. Lwaki ekitebe mwagala otujjako essanyu lyaffe? Njagala okuwa obubaka buno nga nguwa pulezidenti wange omulungi gweyagala Kyagulanyi Robert Sentamu Kyagulanyi kino Busiro North tugenda kukulonda kikome ku kikome. Naye twagala okutuwa striker asobola okuteeba omupiira ne gunywa. Twagala okutuwa omuntu abadde mu bantu bamanyi nga tusobola omwogera abantu bebakkiriza. Tugamba bwe tuti tetwagala kutuyisaamu maaso. Mutabani waffe Ronald Semaganda ali ku level ya kansala wa LV3 e Lubaga. Ayagala tugamba nti Busiro North yonna nina muntu ali ku level esiigakaawo. Eyo message yalakakiiko ka ENC kakole ki? Agitegeere titukola bino lwa bulumi lwa constituency nga twagala omuntu anaakwata akatikaalire ng'asobola okukawo omulala constituency netugiwangula. Buno obubaka butikka pulezidenti wange tyeno enkola ebadde egambibwa nti kaadi ewangula erina amaanyi eno kyalo. Kaadi y'ekyalo eba yakwogerera. Bweba ttiimu eno yonna yonna yabakulembeze nga tegenda kwogerera Semaganda agenda kuyita wawangule. So twagala tubeere bamalirivu, twagala tubeere bumu. Semaganda ayina okudda e Lubaga gyakoledde ebyobufuzi obulemu bwonna. Era tumukkirize gino emyaka 5 ajje mu Busiro North ayongere okukola ebyobufuzi. Bwe tunaamulaba nga aggumidde tujja kumuwagira tumuwa obuwagizi. Naye olwaleero tannaba kusaanira kufuuka okulembeza wano okuso. People power! Our power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP!
basibo ne banyawo bannakyukakyuka bannange erinnya lyange nze Tulumira Edward Santos kansala akiikirira eggombolola ya Kamayima Samukawute kino kyagala tuleme kutasimbawo ku buli mutendera kubanga ne bwetunaasimbawo nga tetugenda kuwangula tugenda kumala obudde bungi ne sente nnyingi zonooneke tuzike ng'ataakalo tukaluusinze tusaba Mukama waffe tukyuse kulaga bbeeya naaliyo tatuwanguza tulina abaana abaffe tetugenda kufuuka bakapere kapere yatula ku muti n'atebe tali gwakoze eki watudde tetugenda kufuuka bakapere tutta abaana abaffe tubattire wansi tuleete omuntu atamanyi byafaayo bya kitundu